Nabbanja bulijjo ayisa mu babaka ba parliament abawano mu Buganda region eggaali temukoze kimala kyova olaba NUP wano mu Central region etulyawo mumulabe ewange nga tejjaayo nze nga njigoba naye wano mu Buganda mulya buli ssente za gavumenti naye temukoze kimala nga bali eyo mu closed doors nga bakwata ebitogi kati NRM ate be basinze okusanyuka nga Kyagulanyi afunye abantu bekakumiro bamugambye Kasajja naawe okawulidde bulijjo tukugambye tuli ku kyokya nga ngowooza tetukoze kimala gwe yakatutuna obudde nobagate mujja wakawulidde nemba ye nandisirise anti kati ye yabadde ayagala kukakasa statements ze nti Bunyoro ye yawambayo Kyagulanyi taliyo mwene Buganda mwe Abaganda muli banafu mulya buli sente za musajja temukola mulimu gukola ki mulimu gumala kati abali eno bulijjo bayisaamu eggaali kati nabo bagambye okiwulidde okawulidde ate no Nabbanja olwakuba tayagala kuyiga babadde bamuwangudde jjo mu kamyufu omukazi gwe yafutyankana amuwangula yakomyewo independent amutiira ddala nze yonna liye kakumiro was it 1 week back nalina bisave byendika ebya PDM naye Nabbanja ground ze naye si nnungi munnange wa independent amutwala by wa independent tubalwa kitiyegase ku Kyagulanyi lumu nagerageranyizza olukuŋŋaana Nabbanja lwe yayogereramu lwali lwenkana ne be yabadde agaana okujja be yabadde ayogereramu ye be yali ayogereramu ng'abagamba mukunge bannamwe tebajja olukuŋŋaana lwabwe lwali lwenkana ne be yagaana bwe lwabadde lwenkana ye yalina ate abatono nze nalabako mwami Kyeyuna Aruna Kasolo Kasolo yatuuka nga pulezidenti takyayita mu protocol nga bw'aba alina message yonna gy'ayagala Kasolo yamufuulanga namenga mutabani nga waliwo ne oda Kasolo zaafuna okuva ewa muzeeyi ng'abantu bonna tebazitegedde ate si kyekyakubisa Kasolo akalulu ne bamuwangula yaye balwana omusajja ne batuuka nti owa opposition ewa DP bamuwa security ne bamuwa buli kimu okulaba nti Kasolo tawangula naye muzeeyi tabimanya ebintu ebyo kati bamafiya bo babeerayo eno jjukira Mwami Museveni yeetooloddwa abantu bangi abakola ebintu ebitategeerekeka bwe balaba nga Eddie otandise oyitawo buyisi bw'ogenda bagamba we are not safe musigale waka temuvaayo aliwa Nabbanja kati wulira oyo Nabbanja kubanga yayogedde bw'atyo mumugambe nti mugobye ate ndi serious nkoze ki oyo mugobye mugambe bwe mmala okulayira tagenda kuddamu kubeera prime minister kubanga takwalifayinga nakukwalifayinga omanye oyo Nabbanja bambi sister wange naye yeddira mbogo naye buli famire ebeeramu omuntu ngali bwatyo kati alaba Nabbanja oyo Nabbanja temumunenya oyo Nabbanja si Nabbanja omu eyagamba nti no Right Honorable Oulanyah yafiira Seattle e UK mumugambe Seattle eri mu America teri UK oyo Nabbanja si Nabbanja eyagambye mu Uganda erina square kilometers erina road network ya kilometers 610 oyo Nabbanja musaasire oyo Nabbanja mugambe ye lwaki mugamba Nabbanja twamugobye dda kakati njagala okubebaza mwenna mwasibye mutya basebo ne banyama mwenna gye musinzira okubanga mutulaba Omuzambia Kalusha Bwalya yatwegaseeko olunaku olwaleero gwe tuli naye ensonga zitambulira ddala bulungi bannaffe batuwaka bizinensi wano abakulu banereka tutandika obbalanga lwakuba mukoto nansasula ate mbyogeredde na mu kamera
muko babayita bani MD Media Printing and Branding Service bali ku Digital Plaza Room F1 Nasa Road. Kati gwagala t-shirts ennungi, ayagala brochures, stamp seals, business cards, posters, banners, stickers, 3D designs, bagamba nti ogenda kubanga obekwata banafe banaba MD Media Printing and Branding Services bali ku Digital Plaza. Enamba y'essimu erize 755 68272 erize 755 68272 ne kagundi kafaawo ndozo kalaba wekali. Neno banonyeko enamba ne WhatsApp kweri gwewe nayagala business genda banafaabo aba MD Media and Printing MD Media Printing and Branding Services bagenda obakubire banonyeko namba y'essimu gye nkuwadde ojja kuba tewejjusa. Omuzambi ababuuze kuba malubabuuzaako tutandikire wano ndowooza olunaku olwaleero. Otandise okulangawo nno si wabi. Nemu mbadde sigiranga bulanzi naye nga yampa HK Hotel. Ekyaŋŋaana weekirinja kikugamba off camera. Okulanga ate abakuwa omulimu. Lwaki siba mentioninga wano? Ensonga eri technical. Teri kunze nabo. Wadde mmanyi bando. Package. Nze customer ne wampa nusu 10 kasanzi kanyo omulanga. Ndanyina omulanga. Kale mbalamusizaako abantu laba mwebali nnyo mwebali ddala. Nze Morris Lule abasinga gwe bamanyi ng'Omuzambia Kalusha. Komyewo nate. Kwebaza okunkyazangako munnaaye. Omukulu okere Netherlands sebo nkubuzizaako. Ali Netherlands kyaliwa. Ali Netherlands eyo simanyi kitundu wali. Netherlands eyo nabeerayoko. Ali Netherlands. Kumpi omwezi nga mulamba. Asajja be nankalaba akuwaka sente okulyako n'atakuweweesa. Mami okere bambi nanga atera okunkubira kasimu. Twafuuka bamukwa. Sajja kuwacha akasente. Ne George UK ompadde ku $, yeko. Mpayo $, ne bwe 5. Obusente si bungi. Bwe 5 si sente nyingi. Kale wakiri bwe biganye 10. Twala 3 mu something kasente olyako. Sasula ko kawaka ne bagaba 5 10. Naye George osobola okunjo kya George njo kyayo ku $, yeko. Chali wange lwere UK wanjo chalo wajje Uganda nempuli anjagala kati kulya ku sente ate wama aja December lwere nkusonyi yo ja December bring that money tuzisoke tuzismashing ezituwulire kale tuze gwe tutandikire kakumiro nabanja yabagambye temugezaako mubeerewo nabanja ze nabanja nkwewunyako kimu oli kumulwenda kyenda mwesa tonyumiza mu bya 220 meka mogambo tule wakami akajo kumulwenda 26 mogambo tule wakami akajo dozo otegedde olwaleero ati nekirala kyasinze okunyumira nagerageranyiza olukungana nabbanja lwe yayogereramu lwali lwenkana ne be yabadde agaana okujja be yabadde ayogereramu ye be yali ayogereramu ng'abagamba mukunge bannamwe tebajja olukungana lwabwe bwe lwali lwenkana ne be yagaana bwe lwabadde lwenkana ye yalina ate abatono kati awaitu nabanja okunsesa oluzungu olwo kye bayita self importance okwewa omugaso ne weefula ow'omugaso n'olowooza nti oli wankizo oli wa kitalo kyebagamba nti wa kitalo nga bw'alowooza abaana bamulaze nti oli wa kitalo nga bw'okola ki nga bw'olowooza ate ne kyagu n'amulagako yamugambye gwe nabbanja ate no nabbanja olwo akuba tayagala kuyiga babadde bamuwangudde jjo mu kamyufu omukazi gwe yafutyanka ne amuwangula yakomyewo independent amutiira ddala nze yonna liye kakumiro wazit 1 week back nalina bisave byendika ebya PDM naye nabbanja ground ze naye si nnungi munnange wa independent amutwala bayiza wa independent tuba lwaki tiyegase ku Kyagulanyi Lumu nze mbaye mbalira awo omulyango gubadde muggule ate kati abo abasajja ojuga kye twayogerako oli nti abo tebaagala bavuganya kubanga bakimanyi amaanyi gaabwe matono kati yabakola ki kyokka babadde nga bawoza nabbanja akoledde abeka kumiro nabbanja muganda wange ekiri ku ground nze nkugamba neiba wange wali owa independent no era ne bino byenjogedde ayinza bimala okunoonyesa okumbuuza oyo omwana waawe yagambye nti nabbanja ground si nnungi kimmala kuba ground ye awa independent oyo omukyala simanyi yaani
wankima n'okuba mwerabidde oba Nasalyani oba Namuli ekyasinze okunyumira Nabbanja bulijjo ayisa mu babaka ba palamenti abaawano mu Buganda region eggaali temukoze kimala kyova olaba NUP wano mu Central region etulyawo mumulabe ewange nga tejjaayo nze nga njigoba naye wano mu Buganda mulya buli ssente za gavumenti naye temukoze kimala nga bali eyo mu closed doors nga bakwata ebitogi kati NRM ate be basinze okusanyuka nga Kyagulanyi afunye abantu ekakumiro bamugambye Kasajja naawe okawulidde ujjo tukugambye tuli ku kyokya ngagooza tetukoze kimala gwe yagatutuna obudde nobagaa temujja wakawulidde naye mbaye nandisirise anti kati ye yabadde ayagala kukakasa statements ze nti ebunyolo ye yawambayo Kyagulanyi taliyo mwene Buganda mwe Abaganda muli banafu mulya buli ssente za musajja temukola mulimu gukola ki mulimu gumala kati abali eno bulijjo bayisaamu eggaali kati nabo bagambye okawulidde bo basanyufu nnyo era okawulidde kati era balinze ekakumiro kwaffe tukola messages eze exposing ebibadde mu field ogenda okola nga NRM ate bazisharinga kati Kyagulanyi buli muntu amuwulira amaanyi ge atamulozangako yayogera kati yamulozaako Kasajja ne kamutuuka bw'awulira aboogera ye ng'asirika ng'asaba lumu naawe kikutuukeko kati Nabbanja kyakoze eki kyamutuuseeko era kyekyabadde ne ku sipiika yabadde ye Mayuge by the way manyi kati sipiika ye alowooza nti bwenjogera abantu bonna bawulira naye kakati besanze mu situation ndi kati ate laale zaabwe tezikyali za kubuulira message zafuuse za kwewozaako ezenalemu ng'olaba boogera nti babeera mu kwewozaako tugenda kukola nga abantu kyeboogera abantu kyebawakanya President Museveni yatuuse n'obagamba nti ekizibu kyazudde kuba naye amawulire yabirabye nti laale ze tezikyali abantu tebakyali basanyufu abantu babeera mu kwewozaako n'anenya abakungu b'NRM mbu tebalina communication skills tebalina message zirireetinga n'abantu bazze ku laale waliwo RDC gwe babadde bagenda okugajambula ku laale nga ne Museveni waali naga nze namuyambye nenzikakkanya eki embeera naye nga kati Mwami Museveni bw'atugamba nti ababaka be aba NRM tebalina message erireetinga n'abantu ba bulijjo babalonzi ng'ate NRM yesinga ababaka mu palamenti akalulu bakafuna batya. It's a clear message eteekawo ekibuuzo ekyo kuba ogamba nti ababaka bange temuyina bukugu kuyimirira ku butuuti ne mwogera bintu bimatiza abantu bwe buzibu bw'ensanze kyokka nga buli lunaku mbatwala ekyankwanzi ne mbasomesa kati twebuuza be basinga mu palamenti ate akalulu bakawangula bati kale ekizibu kye basanze kiri kimu nti ebintu bye boogerako ebyo bandyogeddeko ebirireetinga n'abantu NRM teyinaawo kyesobola kwogerako wakiraba kubanga abantu baagala kulaba nguudo malwaliro masomero mazzi masanyalaze biki bye bibaliraanye. And by the way I have a belief nti kyekyo ekibalina emutwe bo kye balinza okuwulira tebaagala kuwulira kirala kati ate abo terawo ebitandikira egambe nti amalwaliro gaago ogamba abantu nti amasomero gaago ogambe abantu nti nguudo ziiso anti omala okubagamba amasomero nebagaba abasomesa gye bali anti kati tebasobola omala ogamba eddwaliro liryo pya tuligudde bakubuze ddagala kati tebasobola byogerako ate nga bebirireetinga naki neweekanga nga bw'oyimirira katuuti olina kwogera bisiyaga abo bakyagulanyi bawagira ebisiyaga naye ng'omuntu agamba Kyagulanyi bamubaaningako emyaka egiwera ddala nga tagenda mu US gibadde 10 lwakuwabaninga bisiyaga lwakwogerera bisiyaga then ekyokubiri ne yeebuuza ku bizibu bya Uganda ebisiyaga mu ebiri kino kibuuzo sijjukira oba nakibuuza ggwe NRM yeyina abapropagandist abatamanyi kye bakola of recently batugambanga Kyagulanyi akolera Museveni obijjukira narratives ezo but those are the same people nabadde ndaba ono omukazi simanyi yani yabadde ku Bukedde radio ng'ali mutugamba wulira
Robinson ekirobo n'abeera wa Museveni kale tosobola kujja omusajja oyo n'oleeta onalowooza nti ali mukusiika Luwonga yavaayo naawe lwaki mulimbensi Luwonga yavaayo ngamba yakavaayo mu State House okay ankugambe nyina ekintu kye neewuunya nga muli mukulumiriza Kyagulanyi nti akolera Museveni kyokka ate ne mutugamba amawulire go genda ewuwe nti mawulire kati olwo muba mujjayo kifaananyi kati ekyokubiri mwabe naalemu bulijjo kubanga ono omukazi yatuuse okugamba waliwo yagwe nalabye oba yadde bebe kulu Kyagulanyi akubye ab'ebyofuzi ab'amaanyi mu Central Region bonna abakubi abamazeewo nga tonna kugamba Kyagulanyi obbakuba ekiri ku ground kiki kubanga Kyagulanyi ta representing values ze ng'omuntu individually ali kuzaaba na Uganda nti bwakeera ku makya n'agamba nti Morris takwata fulaga ya Mubende municipality it's a clear message nti Morris talina standards z'abantu awo ne bwawulira ground ng'eyogera ategeera nti twakoze ensobi ekituufu kyabadde kino nze nkyewuunya mwe mutugamba omusajja Bobi Wine akolera Museveni mwe mutuwa amawulire nti yabadde mu State House kakati mubadde mwagala agende waba baamukolera kyenjagala okubuuza nalabye ne full figure ng'ojja ku katambike Busia nti Kyagulanyi yasombye abantu abazze ku hoteri e Busia tetukiganye sente yazigyewo ezasombye abantu ekirekyo tetujja kudiscussinga full figure she's not worth our time kakati nze kyenjagala okwadressinga ku propaganda oyo Kyagulanyi bwe baali nga bamuleeta ku ludda lw'opposition government ng'emuleeta as they claim baabuuliraani nti kitulese Kyagulanyi kale bagamba akolera Mwami Museveni bwe baali batuula eyo nga bakkaanye muwa ddiiru y'okkola baabuuliraani ate waali kati kiki ekibawaliriza okujja batubuulire meeting yali indoors nga bamuyeeta kati mbeera ki ebaleetedde okujja batugambe nti oyo akolera Mwami Museveni balaka balaba abayiseeko ate nga baali bamuleese kola birala ndowooza ayise ku kye baali babala kati bali abantu bagenda ne balowooza nti generation eno ya 1926 1925 tuli mu 2025 kati abantu mwaka lwanoonya ga 1925 mpaka 1931 kati eno generation abaana balina CPU zikola Windows bali ku 11 abalala version ya 12 abamu batandise giramuza bali mu kubala abatulayo zaayo kakati bali ku tutorials Kyagulanyi kyakola by the way waliwo ebintu ebimu banankyuka kikola bataagala kuwulya naye nga ge mazima it is a fact byabakamu tebusobola kukyankya n'alangirira Mwami Museveni n'alangirira Kyagulanyi nti awangudde that is a fact era kati kaweefuba aliwo mu kakiiko k'ebyokulonda si waakulaba butya bwe beeteekerateekera kulonda kulaba butya bwe banaalangiriramu Museveni era nkubuulira kino nti Kyagulanyi percentage gye yafuna ku luno tegenda kuwera not because nti takafunye ne okukakasa omukulu it is intentional kwongera kunafuya bannayuganda na bamalamu maanyi olaba ekiri e Cameroon ewa Paulo Biya okuva mu 1982 mpaka olwaleero ye president baatuse ne ku extent nti banna Cameroon tebamanyi president waabwe bwafaanana abafugira ku bigiso anti bwe baleeta laale bateekako obutambi ng'ayogera n'ebifaananyi byennyini si bye ye yennyini nga bwafaanana abantu tebamwekakasa tekikyafuluma si buli omu tyamukuba ekifaananyi newawalunamulamu si buli omu tyamukuba ekifaananyi sisitimu y'okumuteeka ewala gwe tomanyi lwaki era lwe yakyala e Kenya eyo walaba ebyavaayo kati bamukuteera eri kati oba toyina 3D zoominga tokubayo kifaananyi obululu bwonna obuzze recently bwakabeerawo mu Africa baincumbent babakubye engwala ekiva e Cameroon eyo nayo kiraga nti Paul Biya ono bamuyita Issa Chiroma amutwala naye nga Paul Biya yaddira Kyagulanyi weeri n'ayita mu kakiiko k'ebyokulonda ne balemesa ekibiina kye
okuba nti kireeta candidate ate tatesimbawo kati ekiroma yaliwaawo nga bwolabaani nga bwolaba Munyagwa kati okumanya abantu bo baali bagamba bbi agende era ababwe baava kuwoli badda ku Munyagwa kati yali mukuleebya essaawa eno ate nga okulonda kwa Africa wano engeri gye wali nti byabuyaaye candidate aleebya mu kusooka yawangula of course ogiraba results ezire gwe kasola tabasoma nti bya bamuleebeza awo baba bamaze okusindikira sigino nti gwokoze eki ogenze kyova olaba ne wano mu Uganda tekisoboka nti osobola okuwulira nti basomye obululu bw'e Kampala wano Kyagulanyi wagenda okuwangula kubanga bakimanyi wamala basomerako nti aleebya kiyinza okuzibuwalira okukyusa nti kati bikyuse Museveni agenze waggulu busungu babwalinye dda kyova olaba batandikira eyo simana kapiripiriti ne batandikira ezaawa ne baleeta ng'omusajja aleebya ne mubeerawo nga mulinze bagenda otutuuka wano mu Central Region we bagattirako obwammwe obungi nga magini gy'abalinako mpitirivu akalubo kagenda okubeera aka 2026 kyova olaba Kyagulanyi naye akimanyi kyova olaba yakola grassroots mobilization nti gwe bamala olangirirawo okuba embuutu ayagala kukola ekintu ekitabangawo wano mu Uganda bannayuganda tebabeerangako bafujjo okuva Uganda bukyetandikawo bannayuganda tebeenyigirangako mu kukyusa bukulembeze okiraba nti obukulembeze bwonna obubadde bujjanga bubeerawo babadde gavumenti gye zibadde zeewamba abantu abali mu gavumenti bebabadde beewamba mu buku ng'abantu bo babeerawo azze yajja tebafaayo azze yajja era ne Mwami Museveni bwe yawamba ne babeerawo kati Kyagulanyi ayagala kukola rekodi ziringa 3 ebitabangawo mu Uganda abantu nga tebabirabangako kyova olaba bakugamba Kyagulanyi talikola ki talifuga kubanga amakubo gonna tegaliiwe ekisooka abagamba tugende mu kalulu tulonde singa Electoral Commission erangirira Kyagulanyi ajja kubeera omukulembeze asookedde okujja mu Uganda n'akalulu ekyo tekibangawo ekyokubiri singa amobilizinga Bannayuganda ne beekyanga ne bagamba ekimala ajja kuba akoze rekodi kubanga tewali mukulembeze yalazze mbuyinza obuyinza bwa Uganda tebukyukangako nga bannansi beekyanzi kubanga Museveni yasooka agenda mu nsiko ate n'abamu abatono then ekyokusatu singa ajja kubeera omuntu asoose okufuga ng'avudde bweru nga tabadde mu system ya governance kati ebyo bintu bisatu byayolekedde okusetingawo ye nga ate ng'olaba emikisa gy'obiteekawo implementation yabyo eri mu bitundu nga 7 ku 6 kyova olaba wagenda e Kakumiro akimanye e Kakumiro tuyinza obutafunayo kyova olaba Edi tukugamba lwaki ebifo Kyagulanyi yabinafuyiziza n'akugamba gwe tofa kifo bino si byakunoonya kifo oba ofunye kadi oba tofunye ekyo si kyekikulu ekikulu kya kukyusa wali waggulu kubanga ebifo bwe mubifuna biina that comfort gye bibawa gwe n'owulira nti kimala naye amaking sure nti agenda na mobilizing abavubuka abo era strategy ya protest vote ekugamba bwe basoma polling station yammwe awo ng'awangudde embuutu zivuge tandikirawo embuutu tokola fujjo tokola gwe kuba mbuutu jaguza n'awali jaguza buli omu ajaguze waali kati abo abalajaguza bo bagamba nti bikyuseemu kati okubatuuza wansi buli omu adde ewuwe anti kati agamba mujaguza kati ate bwe muwulya nga batandise okwekyanga mujaguza mulumba city okitegeera aba byalo ki ebiriranye wano awo waliwo ebyalo bingi kati ebyalo mujaguza mulumba wano Mubende temugenda Kampala mumujje wano Mubende n'ab'e Masaka mugende Masaka ab'Ekyotera mugende Ekyotera ab'Eyiganga mugende Eyiganga mujaguze buwanguzi bwammwe temukola fujje temukola ki embuto ekole ki evuge n'ab'Esite mesite kubanga akimanyi bulungi gavumenti terina buyinza terina maanyi terina busobozi terina manpower esobola singa baba embeera etabuse esobola okubanga eketalinga eggwanga lyonna nti abasirikale betulina tebasobola kuzirisa mutwalo guli wano kuba ate nabo manpower bagideployinga Kampala we bamanyi bye balina ebiprotecting kakati kino Kyagulanyi kyakola yakimanyi nti eyo
bwagenda ebunyola ayinza obutafuna obubaka ba paalamenti nga bw'abaagala naye bw'amala okuteeka message mbavubuka bavayo abakyajinze abavubuka yo omulimo gw'omukulu gwa kukyajinga abavubuka era kyova olaba kimuluma nnyo era alabira ddala nga gwe totegedde mulamwa gwa revolution gwe bw'ovaayo nolaga nti olaze obulumi bungi olw'okuba tewafunye kaadi kubanga mulimu abantu abali mu opposition yaffe ya bulijjo nga bo bagafuula maka gaabwe nina kuba mu opposition butowulira n'abagamba Kyagulanyi ayonoonya opposition yaffe babasaalirwa Kyagulanyi atwononedde opposition kwegamba balina kubeera ku opposition bwe besetting obulamu bwabwe tebalina kukuba gye badda basetinga ne bweyina okutambula opposition yaabwe ebyo gamba simatwala buyinza ebyo tebabiriiko omusajja yajja mu opposition yaffe ng'eteredde ajonoonye akubye abakulembeze baffe ab'ensa bino byakutwala buyinza nalabye naye Bwanika e Masaka ng'ali mugaki n'ekibiina kya bannamasaka ne ŋŋamba naye Bwanika gwe otugamba otya ekibiina ky'eggwanga mbw ate kya bannamasaka so bannayuganda temuba na ssuubi nti byabakama agenda kuyimirira akole ki alangirire era gwe oba tosobola kukuba mbuutu nga muwangudde awo biveeko protestive vote togitegedde ne Kyagulanyi gwe wagira tomutegedde kuba gye kyekikye naye akimanyi bulungi tebagenda kukola ki mulangirira kubanga and some people think nti Kyagulanyi ayagala kuleeta butabanguko mu ggwanga abantu abalabira okumpi naye singa omuntu addiro trench amazzi we gayita n'azibikirawo amazzi n'atagateerawo alternative route ne gajja ne gawaguza ne gwonoona ebintu by'abantu ani aba n'obuzibu gwe yalizibidde amazzi we gayitira kakati omuntu eyaziba avenues ezikyusa obukulembeze mu ggwanga mu demokrasiya okyogedde bulungi n'otulaga nti akalulu tekasobola kujja muntu mu buyinza naye nga ate ssemateeka ne demokrasi agamba mulonde abantu gwe basazeewo yoyo kuggwe n'oli ani abeera omulabe w'eggwanga of course abeera gwe abeera ataddewo watu egizibikira nabadde ndaba Obote yaliko embalala eyo nga ayogerako n'abalimi baali bagulawo bakyuma kyali kya mmwanyi sikyamata oba kyali kyamwanyi oba kyamata Obote n'abagamba oyo Museveni tayagalangako Uganda ate talina mutima gukolera bannansi muntu wa kika kyayagala obuyinza naye ng'asooka kutta bantu kuba yasooka nga munajja ekiro natta abantu n'atema ente zaabwe n'asaawo ebintu byabwe enkeera n'akomawo emisana n'abagamba mulaba Obote kyakola abantu kati ng'abagamba muntu kika ki abalumirirwa era ayagala obbakulembera ng'asooka bakola bintu ng'ebyo naye abantu mwattu tebabitegeera kyova olaba yajjira mu kifaananyi eky'omununuzi naye nga ate teyali mununuzi ebiggweredde ndowooza mukola ki mwenna mulabayo okiraba so n'olwekyo Mwami Museveni ate yayagala okuleeta obusambattuko mu ggwanga yes andi kati omanyi enkyukakyuka ebanga vomit kusesema omuntu bw'okwata ku mumwa wakiri biyita mu nnyindo kati gwe lwaki okwata ku mumwa ng'ate omuntu ayagala kuzza balance abantu baagala nkyukakyuka naye avenues zonna ozizibye bagenze mu kalulu balonze bye balonze si bye birangiriddwa eddoboozi lyabwe teryogezeddwa kitegeeza bwe banaagenda ku street okwogera eddoboozi lyabwe of course tewali nsi yali ebaddemu kasambattuko ebintu ne bitayonooneka ate nze kankubuulire kino enteekateeka zaabwe tezisobola kubeera successful pulaani zonna eziriwo ez'okuleeta General Muhoozi abeere president tasobola kufuga ggwanga lino dwaki asobola okulifugayo emyezi nga giigyo ne bamala ne bamuggyako tasobola kufuga ggwanga ekizibu kye kale nze kyemulabako reason being soko lineko katono reason being si lwakuba nti tasaanidde oba si lwakuba nti tasobola naye sipiriti gyaleetebwamu erina beerekera enkovu ereetera kigiyo bulungi erina beerekera enkovu so singa yajjanga munne Uganda yenna najja
n'anoonya okuganja mu bantu okimanyi bamwagala kyali badde possible naye kigenda kutuzzayo ku byafaayo biri nti abantu tebeenyigira mu kujjako mukulembeze era bajja kumukukusa nga bwe bakirowooza bamuteekeko bwe papa naye nze nakugamba wano nti ekikutte obudde ye Muzeeyi Kaguta kubanga Muzeeyi Kaguta buli muntu waali nakugamba nti buli muntu waali yamudiployingawo kati bamulabanga bamutya lwe buli kyenkya n'avaawo ono omwana tajja kajjala ku muntu n'omu tajja kajjala ku muntu n'omu era olaba enkyukakyuka zikolebwa mu magye ono aduumire ne bamukyusiza ne be bakyusa abo tebabatta basigalawo era ne balaga nti Eddie omanyi ennaku erimba sirikale ffe tulina omukisa okunyumya n'abasirikale omanyi ennaku erimba sirikale nosanga omwana ng'akugamba ffe tubeera mu magye naye ng'omanyi obusosoze obuli magye n'akugamba nti munnaaye bano abafaanana bwe bati be bagenda ku operations ezifaanana bwe ziti bano abafaanana bwe bati bo bagenda bwe wati ng'omanyi obusosoze omanyi omwana yaŋŋambako nti twatuukako nga twagala kwekuba amasasi mu magye by the nange nabiwulirako ng'ate yanyumiza wa SFC mbunga eyo waliwo omwana ajja nga talina lanka n'akuwa wooda n'agamba ogenda okulaba nti mmwe mugenda kukola kankuwe kyakulabirako wano nti mmwe Eddie mugenda kusitula emmotoka ezo muzitwale eri mumale muzikuute kakati mmwe babaho mwe mugenda kutuula wali mubale obuwunga obuyingira mu sitowa nga bwe muyingiza mbitabo kakati mbwe abaana baluka ne bagamba enough is enough bangamba waliwo wano bwe twafiirwa abasirikale nga bangi bangamba eyo trap yasetingibwa butakkanya eyo mbu mu magye eyo era edite nga bonaga nti naye ekikalusa ekitususseeko kale kakigende bakikubireyo emiggo kale kakati era abaana baatuuka ng'abantu be batwala eyo e Congo sebo nga waliwo bano abamu babatwala ku supervisinga waliwo abalala nga bo babatwala kugenda wawa ku front line oli ku front line eno bajjayo golodi okitegera naye nga abalala bo babeera no ku supervising operation nga bwe zitambula bazirabira na mu bizungu microscope nasikana ono yebaka bubi wewe okola ki kati Eddie walowuliddeko faaza ng'ali mu interview ng'ayogera okunyigirizibwa kwe bayitamu ng'abafaaza bosi tebalina bibanyigiriza bingi walowuliddeko omusirikale ajja naga nti tunyigirizibwa mu kino tebalina bibanyigiriza babigamba ani babiterekawa so nolwekyo toddaawo gwe munnayuganda n'ogamba nti amagye poliisi byonna bya musajja yabiwamba ekyo kyo nange nzikanya kubanga mulimu n'abasirikale nedda olabanga banyumya naawe ne bakugamba ffe rediyo yaffeeyo nga bagenda ogijjako ffe tulina omusirikale yaŋŋamba musirikale wa poliisi naŋŋamba kale nanoonya enamba yo nkukubire nti basajja bajja naye nga nkimanyi ne bwe nakkubira balina obbijjako nedda ekyo abapoliisi era ate abo abapoliisi bali bubi nnyo mubasaasire abapoliisi ab'amagye abo abantu Kyagulanyi nga kyabagamba mikwano gyammwe naye bali mu mbeera egamba nti ffe tetulina kyakukola kankuwa ekyokulabirako waliwo abaana abaali emmengo awo nga bakola banyigirizibwa nga bw'ovaayo n'oyogera nti CBS tensasula oba BBS oba ki ensi egenda kukulabanga anyomodde obwakabaka bamukwe okudduka kankugambe entity ya Mmengo siwe wantu omuntu wadduka atyo eyina ebyayo byejjamu ssente kyokka ng'ate era abantu bagiwa oluwalo olwo luyita lutono badivosi okudduka ku BBS balani kuluzi badikiteeta maaka sigambye nti be baŋŋamba naye nze I have a believe kuba nze mmanyi kye bayita omulimu gwa rediyo nze gwenkola abaana abo baba n'okunyigirizibwawo Emmengo babasasula obusente butono bawuza kimu beene yasimye omuwere sijja kubyogerako nze nkubuulidde mazima jana masolo omushana nkubuulira alaali omwana akugambawo sente zibabasasula tuka kwerino ye entity ya Mmengo ino oluwalo inaki kati kyekino kyogayo magye oveeyo oyogere bakulaba we bungula mpola patuko mujuka nga ali bweru
ate kakati era kubamuze patuko namula juzi ng'akola interview ne Seguyanga agamba bw'obalamu obeere mu mawulire ng'olinamu ne ssefuko noga waya mawulire kogira ogaleka eyo teyandibadde ensonga nkulu naye muganda wange nakana akabeena asiimye ng'ewaka abaana bakugamba taata beena atukuwadde ki kakulu eyo yitiddeyo buyitizi so meseji yange nze gyenjagala okugusa eri bannansi kisoboka okwekolamu omulimo ne tukola ki ne tutwala obuyinza buno then nabadde ndabako era abantu nga bacriticinga ekyebitebe bya NUP byeggulawo like ogenze embalalo oguddewo ekitebe naye ate tonnakolayo buwagizi bumala okuzimba ekitebe wali badde n'osooka n'okola mobilization ekola ki emala kubanga bw'otuuse ku level nti bakandidates babambatanise n'okuvaamu lwa ssente zakwewandiisa kitegeeza ekitebe kyali tekikola ki tekikola makulu naye kati Kyagulanyi ekyo kiddayo ku kiri kye tukugambye nti akimanyi bulungi obuyinza tebujja kukyuka na kalulu singa bukyenkya kubanga tulaba Uganda empya naawo kwe kukkiriza kwaffe singa bukyenkya Uganda ng'etuuse kitegeeza emirimu giba girina okutandikirawo okutambula kati ebitebe already birina okubanga gyebiri oba obuwagizi gye buli oba tebuliiyo birina okubeerayo kyova laba bizimbibwa nga biri bya permanent by the way kimanyi ku bya it's on record National Unity Platform yesinga ebitebe mu ggwanga Uganda offices ate zirabikira ddala obulungi New Uganda now kitegeeza obuyinza bwe bukyukira emirimu gitandikirawo okutambula kwe kweteekateeka an Englishman said failure to prepare is a preparation for failure titwagala tukwate buyinza tebubenga obutuguddeko obugwi nti eva tutandikirewo ze nteekateeka eziriwo so kino ekya NUP kyeyagambye nti tegenda kuwa bantu ssente edi mu campaign ekyo kyendaba kiringa ekitali kituufu anti ne presidential candidate naye yeetaaga nnyingi naye okitabeerera kituufu anti ate ekyokubiri bano tebaawaayo ssente mu kwewandiisa nga bugaye nale mu bukadde 3 kati ng'ekibiina olumu okisaasira kikwate wakirekewa anti kati ebyo olina birowoozaako obadde okimanyi nti edi kasita ofuuka candidate kasita obeera duly nominated oba duly selected nga fulaga bearer ow'ekibiina ekyo oba tokyali edi oba ofuuse property ya kibiina kankubuuze NRM yo yesasulira bakandidate baayo ebasasulira nebawa ne ssente oba $5,000,000 mbaka pala kati ate ebasasulira ebawaziri NRM anti kati bekuwadde batekusasulira ekuwaza campaign yekuwadde ssente nti millioni ziizo luli babawanga 25 simanyi kati baze bagenda bagenda bawa 3 baka babongezaamu ku lwedde zaali 3 ku luno lwempulidde bayinza obbawo 10 kati ate egaba NRM yeegaba okuva ku palamenti bameya baani bonna egenda ebaako omutemwa gwebawa ku government ne meya owa division meya wa division luli babawange millioni ze bamubwa teziba zize ziba on behalf of a presidential candidate kunoonya akakena aka president amaanyi aga emphasis ebeera ku president kubanga aba alina bano basentebe baba buli kyalo 30 kati abo bonna baba badeploying oba balina bawa emitwalo bagiri 10 oba 5 ja kuongera wansi ground nti tezijjanga money nti gwe gendo zikolere budget zibeera n'omutemwa era bameya abo babawa balina otemerako aba wansi edio kimanyi gwe bawa standing MP okimanyi nti mu bibuga waliwo ebibuga ebimu nga NRM ekimanyi tesobola kuwangulawo naye ng'oli ajja akwata fulaga ya NRM yafuna ssente ezo ezo ssente abantu baazigulangamu n'obumotoka ne MP waliwo abakimanyi oli akimanyi nti wano sijja kulya naye kasita nkwata fulaga kati kugamba bajja mu Kampala ssente tebakimanyi
tawo no NRM tesola wangulawo kati ngono gwe batadde kubano balubongoya naka ona manya anise nyonyi Sanyonyi omuwangulirawo enakawa ayagala kasente ne Lukula tesola muwangula naye nti bo baba babala kyovala tebateeka muna nnyo asipendingawo 10 awo akati nga ninde gali 3 gajje nyoke nabiri kati ozobeera n'obudiirudiiru obulala nti obafulaga beyala atugwavunanyizibwa ka president kati bibabala kati kyenda bamwekyo n'ubwo butayambako ba amongo nga bamwanguyidde amongo kiki bukadde y'amaanyi abanene nga bagenda baggwawo kiki amongo obusungu bwe yakozinze ku FDC n'abanupu okulemesa ba candidate okimanya amongo oyo akalu kagenda mutawanya nga osanga yandibadde tatawanyizibwa nnyo amongo ne kadaga nti kali mu munyenya waliwo ne ewesimbye Katuntu Abdul Katuntu bangambi yigase mwenalemu officially wa independent nenga ate Anita Amonga amusabira akalulu nenga ate wamusabira akalulu waliwo candidate wa NRM kati Kadaga naye agamba nabagamba bana abantu banafuya kibiina owagira otya owa independent nga ate NRM inawo omuntu kyokka ng'oli second national vice chairperson kati kitegeeza Amonga aliko bakadaga bakuba ate naye amaanyi gamukewa kiri kyetwayoga nti tayagala kufuna muntu amuvuganya kati bali yabajjeewo NUP nereta Florence Asiyo ate nga tamusuubira ku ssaawa envannyuma banominatinga lwakusatu alina okuba ali verified very well kati tokyalina kyolwanyisa kati kitegeeza abantu bonna abalwanyisa Amongo basobola okukozesa Asiyo ne bamukuba akalulu okuba Amongo omanyi wano Amongo oyo sebo simunyankole kankyogere akuba naye olumu yeerabira nti simunyankole yeerabira kati yagalagaana amaanyi gaalina ne closeness eriwo wakati we ne president si buli omuntu musanyufu nze nalabako mwami Kyeyuna Aruna Kasolo yatuuka nga president takyayita mu protocol nga bw'aba alina message yonna gyayagala Kasolo yamufuulanga namenga mutabani nga waliwo ne order Kasolo zaafuna okuva ewa muzeeyi ng'abantu bonna tebazitegedde ate si kyekyakubisa Kasolo akalulu ne bamuwangula yaye balwana omusajja ne batuuka nti owa opposition ewa DP bamuwa security ne bamuwa buli kimu okulaba nti Kasolo tawangula naye muzeeyi tabimanya ebintu ebyo kati bamafiya bo babeerayo eno jjukira Mwami Museveni yeetooloddwa abantu bangi abakola ebintu ebitategeerekeka bwe balaba nga Eddie otandise oyitawo buyisi bw'ogenda bagamba we are not safe nanti abo bakuba ogenda olonkomaawo kati bo bakola system yaabwe nti ekintu kyonna ekituuka ku muzeeyi kirina kusooka kubeera processed digested kati ekintu kyonna ekigendayo nga kisobola ogendayo nga tekiri digested kibatiisa kyova olaba bamulwana kati sipiika amaanyi gaalina obuganzi bwalina omwanjo gwaliko ng'ate tali omu ku bo tolowooza nti kisanyusa abantu eriyo abasirisi batabaga Amongo oyo alidde sho okimanyi yakubye bagundi bano ba Hadija Namyalo okyabawulira anti kishenkulaga yakutikidde batwadongo okyabawulira tango doyo okyabawulira kati yakuta omumuli nkugambe yakera ku machana yakabonganje kati oya kibiina okitegeera kakati najjukira mulimu bali abagamba omuntu eyakava mu FDC eyakava mu opposition abo gye bali eyo kati kitegeeza Amongo naye abamulwana bayitirivu kankoja akulabirako just Kenzo bamwe bwasembererako ku president bwati president atuuka n'okuba nti amusiima nti yatuukiriza ebyabayimbi Kenzo kati omanyi omuliro gwaliko baze Kenzo okuddamu okuyimba agenda sanga kaseera omanyi ekikokola kye bamutaddeko kubanga toyina bakusiima batya olabisa lwaki kitegeeza bwe bakusiima
ate nga bebe alina abanene bangi awo kati mundawo bamanyi bwe tulula nga Kenzo ayagala nakulekulira ayagala kuva ku bwa pulezidenti ekiyinja kimuliko ate kati kye baakoze baagala mujjako controllinga sente za federation. Kati waliyo abayiseri nga bagamba president sente ziteeke ku ssaako z'abayimbi tuddamu ziyisa mu federation kitegeeza Kenzo gwe baba bamaze okukuggyako omulimu ate Kenzo yakolera ensobi kwe kugamba nti buli region bagiwe abayimbi bawo bakole nalabyo yabadde akyoli lyaleese ono omuyimbi we Sudan John Frog oyo omusajja wamaanyi ne Kenya eyo by the way yali kujene mirembe gy'abakirevaje bw'oba omukompeyalinga bamuta John Frog bamuleese yakyoli yabaddeyo basi abayimbi n'abasinkanya president ekyo ekintu bebe kye yalinga tayagala bbanga lyonna ye yayagala nga gy'abaga president angambye bw'ati abawo obukadde bubiri addeyo bamusinze bamuvunnamira ebifaananyi abiteeke ku social media muze yabiraga kakati obudde buno Kenzo ye yayagadde by the way Kenzo kye yabadde akola kye kyandibadde ekituufu only that yakikoledde mu system enfu etayagala bagisinga ekyokubiri n'akikolera mu system ekooye nga ne bwe babikola tebirina value gibigatta obudde buno abayimbi baba wa biliyoni zaali 13 neero osobola osanga abayimbi nga obudde buno tukya mulimbi alwala tumutegekera kawoshi anti kati system ya Museveni tebakola bituufu okitegeera bw'okola ekituufu obanga alina b'olabisa of course so obanga wabaawo b'olabisa ate tojjukira Museveni ng'abuuza ye bebe ku studio gye yaŋŋamba ozimba byakomawa automatically ogwo musumaali waliwo bannaawo abaazirya kakati kitegeeza tebakolerayo bituufu era kyova olaba nze nafunako omukisa nenjogerako ne Tamale ng'akugamba Tamale mirundi omugenzi ng'agamba nze nsobola okuddamu n'ensinkana pulezidenti naye kati wensisinkanira pulezidenti sisobola kuweza wiiki nga nkyali mulamu okitegeera n'agamba kubanga waliwo bamafiya abakimanyi nti kakati keŋŋenzeeyo ogenze baloopa nina ebintu bye ŋŋenda okutwalayo kyaka kati nze okukuuma obulamu bwange saagala namusembera nebimukwatako saagala kumanyi wabeerewo abantu abafiiringa nti bali seefu kati wano bw'oba oyagala okubeera n'emirembe tosemberera mwami Museveni tosemberera mwami Museveni kiroto kyanti era nze nalabako wano waliwo yakyalako wano emubende nendaba abantu abamu nga beefuula abaloopa ebintu nga bwe bitambula oloopa ki mwanti pulezidenti ekissa emyoga balono takoze oloopa ki kyatamanyi weteeka mu mbi z'abasajja bakuba amasasi nga ne Museveni tamanyi tumalize n'ekyabakandidate b'NUP abali mu kuwanduka ate nga bakwasiddwa kadi owaigara East Council yetumusiime tumukunde yakitadde tumukunde Joshua sente yagendayo nga amayibi abwereere oba yali amayita sente zekyanga sente zekyanga abo abaana nabo balimba babagula nnyo obuswazi bagule lwakuba ekizibu ekiri mu nkyukakyuka kyenja okwogera nga sirumamu mu nkyukakyuka teboogera mazima ekyo tukifaanaganyamuko n'aba NRM nti owa NRM ajjanga ekkubo ofuna agamba ekkubo bannaye eddamu kati ate ab'NUP bwe wabaawo ekituufu n'okyogerako nga bwe kiri naye nga tekibasanyusa bayomba kati twajjirwa ekigambo kulya bwe ne bovaayo edi noyogera wano ekituufu bajja kugamba walidde naye tunulira ali luddawa ntungamu igara that is western si we wali mbwatekamu we wa Sheifu Magezi waliyo gundi Rafairo Magezi ali igala east waliyo Michael Mawanda owa Pirao ono naye bamuli knockout ne bomulaba buze mawulire kakati ebyo byebitundu ne kaadi ng'omuntu yayitanga mwana opposed owa NUP nga talina amuvuganya kubanga NUP eri mu kukola extensions yeeyongerayo bweyongezi kati kanko kyakulabirako Kasambya singa omwana avaayo n'agamba nti njagala kaadi ye Kasambya teriko kuvuganya ne bagimuwa
nagamba nomination fee abuze ng'ogamba Kabanda yamuguze kankize wano okumpi kati Kabanda asobola okugula kyagera eyo naaliyo baana azifuna simanyi kati tukize gwe olina bw'omanyiko wano NUP gyetayina nnyo buwagizi kankyogere bwe ntyo ekasambya gwe w'omanyiko singa bukyenkya kyagera n'agamba bane ssente zambuze ezeewandiisa osobola okugamba abali ewala ku intaneti amawulire bwe banaagalaba bajja kugamba baamuguze naye Kabanda asobola okugula kyagera kati Mawanda tasobola kugula oyo ani tumukunde kubanga talina nnyo impact kubanga okuvuganya kweyo kubeera wakati waabwe ba NRM na ba NRM era akamyufu we kaggwa abajja independent aba NRM okuvuganya kubeera wakati waabwe nakutte kadi wa NRM si wa opposition eyo opposition tebayo na kuvuganya okitegeera opposition tebayo na kuvuganya kakati omutasobola kukwata ssente ogambe nti baaguze tumukunde azitowa ki yawandiise ebbaluwa teyayogedde bwogezi yawandiise ebbaluwa ng'agiwandika secretary general naye bonna abali yakitinga nti baba baamuguze terina yafunye budde kusoma ku bbaluwa eyo kuba ebbaluwa eraga sirina ssente na zakwewandiisa na zakalulu n'agamba naye nsigala nga ndi committed ku kibiina kyange kubanga yerooya wa NUP mu Western Region ngenda kusigala nga nkola emirimu gy'ekibiina ngenda kusigala nga nkwasaganya coordinator w'amaanyi mu structure za NUP era yasigadde nga waali kati gwagamba nti baamuguze ekizibu kyakikuwulire kya ssente muteekemu ssente agambe nti ssente zo saagala awo tugambe nti baakoze eki baamuguze wano buli kintu omuntu kyakola yalidde baamuguze naye nga tugenda kujja wano nga 24 I'm very sure wajja kubeerawo ba candidates ba NUP naddala outside nga mu northern ne mu western eyo kuba eastern opposition gyeri ne wano weeri nnyo eri mu extend gogenda mu northern ne western southern southern mpozi yeriwo tetuna southern katugenda kudda wano nga 24 tugenda kujja wano nga 24 nga waliwo ababaka abateewandisiza okimanyi ffe twagendanga mu vetting nga waliwo aba NUP ababuliddwa transport abajja eggulo baleeta ku kitebe mu vetting ng'ate ba candidate bavuganya nga babuliddwa waliwo basooka ne bateekawo akakwakulizo ka okuverifying empapula ku UNEB okimanyi nti waliwo abaabulwa ssente ziverifying mu UNEB emitwalo 3 nga baagala nabo bwemupi naye ng'ate tolowooza nti tebaba na makulu siga nti tebaba na edi okimanyi bulungi mu western kizibu okuwangulayo nnyo obulipo bungi naye okuteekawo candidate kiina message gikisindika tagenda kuwangula naye okugamba nti waali anti president afunirako akalulu kiina message gyekisindika kitegeeza mutandise okumeruka kakati candidate bw'avaamu olwa nomination fee ekyo kibeera kibi kubanga wano mu Buganda abantu kubanga edi n'ekirala omuntu bw'owangula akalulu aka parliament ekibiina kyo kikufunako obukadde 125 ezo ssente buli mwaka ekisanja ezo ssente zigenda butereevu ku akawunti ya pate y'ekibiina gwe tomanya gye ziyita kitegeeza bw'okwata kaadi y'ekibiina ekibiina nakyo kirina okumakinga sure nti owangula nze ndowooza kubanga oli kyabugagga for that case nze ndowooza nopusi ginenya muganda wange akasente omusajja naye Kyagulanyi kamubuza aka campaign akasonda buli naku olaba akaaba anti kituufu akasente tekaliiwo naye olina okubeera ku mulundi oguddako tulina okukolayo strategy eyo plan kati gyoba oyogerako anti kyenkulaga future plan not now tuleme gama ate kati n'atulaba akimanyi bino bye twogerako ekisanja ekijja nupu yegenda okuba mu gavumenti nze nkubuulira amazima nkugambe ebigambo bino nina ebitundu 9 ebikkiriza nti ku mulundi guno kizibu sitopinga Kyagulanyi ofuuka president ebitundu 9 mbirina olanze embeera wansi yo ku ground
bakandidate bangi tolaba nti bakabanda batambulira nnyo ku campaign trail ya Muzeeyi Museveni wallahi okujjayo n'avuma Kyagulanyi abantu bamuddamu bubi ng'ate bawagizibwa akukeeka bonero akakulaga nti ground kati nzibu onogende ekasambya nolaba ofisi ya Nupu ekasambye wa Kabanda tuenze kikiriza ne luli okimanyi nga n'okuzimba obuzimbi wa office nakyo kizibu nze statement yange ejja kwawukanako gyokoze ya Kyagulanyi nti olina okukkiriza nti Kyagulanyi nti bayinza obutasobola kulemesa Kyagulanyi kubeera president addako nze nkola statement ng'egamba nti kiyinza simanyi Kyagulanyi oba n'aba president naye kiyinza okubabeerera ekizibu okulemesa enkyukakyuka anti enkyukakyuka ne bwali ba president mulala Kyagulanyi ffe gwe tumanyi yakulembedde mulala yasomeseza ne bwe balimu bamuse ne wajja mulala tumanyi Kyagulanyi asobola okukulembera mu nkyukakyuka n'atafuuka ye nyini natuka n'okugamba nti kati tufune president omulala which is okenze kati nzikiririza mwakulembedde kati kana kasajja ko kakulembedde revolutionary movement tuli mu kutambula abeetadde mu kkubo lya Kyagulanyi kabonero ka musala akemba kubira mugenda sanga akaseera kazibu tolaba nti Kenzo yabadde alina byasomesa abavubuka namulane ku live ya TikTok mboyo kati Kenzo ng'oyagala omanye nti eggwanga likwagala oli muyimbi bye watandise terikwagala leka y'abakuumi tambulira mu motoka yo nga weevuga nga babafana bwe beevuga yita mu kibuga ojja kumanya nti bannayuganda basunguwa nze kankugambe olaba manyi mwe mulabye ebintu bye mubitwala lightly olaba amawulire ga Mongo ofuna akabenje emukono bwe gabadde gasparkinze walaba reaction y'abantu naye nga yababbiraki kwogera message ebakudaalire balaga nti eggwanga weriri wenyina okuba ekyo kyokka nze olaba waliwo omuyimbi w'emusoga wangaye bamuyitaani bituli Mentoniras yayimbira Kyagulanyi oluyimba mu mwaka oguwedde 2023 ayo mabega yayimbye oluyimba yayimbidde Museveni kuyimba buyimbi social media ekubye omusogo oyo eyo simple message olaba luli kalusha kankugambe kino fe nina tata wange omuto nakinyumyako wano abamu baludde bakimanyi tata waffe muto gye twakulira ensambya bamuwase okuba kampeyini za Besigye mu nsambya yonna naliko nyina n'ebifaananyi ebyo nze ku social media yange Facebook yange nga ndi ku kampeyini nkute ekifaananyi kya Besigye akaluka 2016 2016 mukaluka 2016 mind you lulingo okuvaayo oyogere ku muntu bwoti oweenaalemu nga kizibu ne kati onatte eggwanga tolimaleewo nti Mwami Museveni ng'omuggyeko n'omuteeka ebbali gwera amawulire g'obulwadde bwe gasparkinze bannansi mulimu n'abadde bajjoko nga tomusuubira n'abuuza bana ebyempulira bituufu lulinga kizibu kitegeeza ki nabagamba oyinza okuba nze Edi nyinza okuba sijja omu kuba nyinza obutaba omu ku abo banagenda ku street waliyo abansinga biriivu nga bajja kujja ati kyekyo nga Kalusha gojja kutya osigale mu tisoga abaana bamalirivu abaana nga bali awo mbuza lwaki nti gwe Kalusha okyasobola okgenda woogenda n'obanja mukamawo banaakusasula waliwo atalina gwabanja waliwo atalina mulimu kati ng'agamba munzitire wano ebyafaayo byange bikome wano sijja sobola kwewa butwa kirese bulungi nti obudde buno nkubuwulira okusitopinga Bobi Wine oba Kyagulanyi oba trend oba revolutionary movement ya National Unity Platform muganda wange mwogere bitono oyogedde bulungi mwogere bitono fa bali ku ground ola osanga omwana nze nyina abaana bemmanyi kati kankwena kino ababadde bali mu train ekyankwanze oba ehoyima abagenda okumakalo abaana bakomyo nga bakugamba biwedde kati sawa yakuyisaawo Kyagulanyi kyokka gavumenti yabeetereddemu sente bagende basome that's a clear message ne gwe mwekamba buulire nabadde nyina wendi ku Thursday nina abavubuka be nawulidde boogera nenga gwe tugenda wazibu omwana nga akugamba ngenda kulonda oweenaalemu wano walindi ku Bobi Wine nakugamba ate we bakazanyisirizaako bwe bati naye nga alina gwagamba oweenaalemu Edi abantu bakambwe ate ekisinga era nze okuzizaamu amaanyi ensi bwetabuka nze nyinza obutufuna nnyo buzibu nkugambye gwe oyinza obutabukwabo nalabye e Nepal ng'omusajja adduka mu V8 n'alinnya buno obumotoka obukadde
kubanga bo abantu nga balaba buli ayine emmotoka ennene yalina omusolo bebano kakati kyekiri Kyagulanyi kyagamba nti oba mugagga bwo bukomawa waka bw'ofuluma oba mwavu oba munnansi ng'abalala mu Uganda empya obwavu bugenda koma mu nju. Omanyi nagendako Netherlands eyo bw'ogenda mu nsi z'abazungu okimanyi olowooza buli muntu mugagga naye bw'otula naye ne munyumya ate owulira nga obulamu bwayita mu buzibu nnyo n'olwensonga obulwadde bw'afuluma wabweru n'agenda mu ddwaliro tebamusaba sente. Omugagga omwavu bonna bali ku level yeeru kyekimu waliwo entambula ebatambuza kulinya train oba oli mugagga oba oli yeemu omwana bw'aba agenze ku ssomero public schools bonna standard eri maximum gwopozi nga gwoli wala kijale nogamba owange kamutwale mu byala kijale neera nga at the end of the day bamitingira ku point yeemu bw'ofuluma wabweru kukuba ow'ekigere n'ow'emmotoka mwine eddembe lyenkanankana oddawo nomanya nti nyina challenges ekitali wano Uganda nti Uganda omuntu bw'afuluma ebweru atambulira mu kwekanga mu kutya mu kukola gugumuka nebula bwekuba erijja wano kubanga ovanga ku muntu nga landlord amubanja omwana omutwala mu ssomero lya gavumenti tewali kiriyo kyokka omwana we ayagala amuwe ka future akali bright yeewaayo n'amutwala kasomero ka private obubaluwa bwafuuka obubaluwa buli awo tukujjukiza okusasula fees ali awo omwana bw'alwala mu ddwaliro nze nyina kati nyina relative wange alina omwana ekawempe emulago naye bakugamba nti kale bakujjanjabira bwereere ye tewali ddagala yadde lye bakuwa era bajja nga bamukebera nti kati yetagaddaka bwe liti genda ogule bo omulimo gwabwe ne kuyisaamu nakubuulira kyetaagisa full stop ddwaliro lya gavumenti mwebale wama gye twatandikidde obudde si wabi muzikiriza tetwogedde ku bataka abataka bayinawo abataka abefudde naye ayo yeefudde muli katayinza vaayo kwogera ebyo owekitiibwa Katikkiro oyo yaliko Dani Muliika yagambye embuno ki yaliko ku Israel Mayengo yaliko kubagenda ali kati jukira Kyagulanyi agenda towards nominations abagenda ne bamusinka bagenda waliko omutaka w'Embogo kuli ekika ky'Embogo abaliko bakatikkira ababiri bagenda ne bali ekyeggulo abantu interpreting by the way Kyagulanyi bw'oba ojjukira bulungi teyavaayo kwogera kigambo kyonna ku ekyo ekyaliwo naye abantu bo interpretinga nti Buganda yendoosinzaani Kyagulanyi kuba president kati omukulu Israel Mayengo yavuddeyo nannyonnyola n'agamba nti ffe Buganda teyendoosinga muntu ki genda wali Uganda teyendoosinga muntu yenna ffe kyali tugenzeeyo kukyaliraani mwana kubanga abazzukulu be bamu naye ng'okimanyi yo pressure yavudde wa Mayiga bamugaga wendoosinzaani ng'osirisi ekyo kirizera kyagala oga nti tekiriko kubuuza eyo pressure yavudde wa Mayiga era yagambye nti ye ne Museveni wabayita tolya pusi jako kamera wamma jako